amalungi nyongera okubaniriza n'olunaku olwaleero mwebale kulaba mwebale kubeerangako buli kaseera mwebale tuwagira mwebale sharinga mulimu guno eno mutambuza mutwongera amaanyi lunaku oteekayo ekintu ne mukiraba ne mukyagala ne muweerezaako abalala mutwongera amaanyi lwekubanga tukyasa okukomawo ne tuba nga tubaweereza n'olunaku kati olwaleero nkyalina omugenyi omu wetwaleetera okubeera naye kubanga omusajja ono abeerawo nnyo nnyo mu kumenyaamenya ensonga ebintu abitegeera tamala gabigwamu so tugenda kuba tuwongera mu maaso ogenda okumenyaamenya mu nsonga endala ezikuta akate mu ggwanga tulina ebintu bingi nnyo ebitambudde over the week tubaddemukko awo bwana Luzi yajja n'ayogera byayogera awo sima babyogirako tubaddemuko kooti awo edimutwe bakomyewo mu kooti babongeddeyo nga 15 omwezi ogwo ogujja tubadde awo kooti yeggaba yatuula omusajja n'asaba kaminati mei tubadde mu biirwa etteeka lya soviet tebitutwala tulinamu emisinde gy'abamu aba CDF balina emisinde egyo bajje no bazze bintu bingi nnyo nnyo olunaku etugenda okuba nga tumenyaamenyamu n'abantu b'embaale kooti y'embaale byonna birimu enjuki zeesalidde omusa weebale nnyo kati bintu bingi ddooza tusooke katono nnyo omukulu olamusako okubatuwuliriza tutandike endowooza balamusaako abali ba RNTV erinnya Biraheno Kisakye President wa Republican Front Uganda era ngambe bazuuka mutwabe kaseera tumubirako ku baganda baffe abatulaba omukutu gwa RNTV abatulaba ku TikTok zaffe ezahonorable Biraheno Kisakye Facebook zonna weebityo naye gye muyita emitimbagano gy'omulembe omutebi onna gye mutulabirako era nga nolwali tukomyewo tujja kuba nga namwe buli kaseera tubatemeetemere mu nsonga ezimu ensonga ezo sife tusinga ozitegeera ennyo naye twagala tubagonzezaako mmwe abatasobola zimenyaamenya olumu nga olumu oli waajogera ku sayidi endala akufuula nti najjako kakasa ekituufu kyagera naye nga si kituufu olumu so babuuzaako mwenna abagenze mu masinzo mu bulijjo eyo byonna okubasaana kuba ndiyo gubagenzeeko masinzizo tendereza nga ndi waka tendereza oli waka katonda bwe mwabeerawo wali wonna era ne wana atulaba kubani watu wabagambye so nga mbabuuzaako era mbebaza emirundi gyonna gye mukola mutuusaako engalo zange so ndowooza omukulu gyatutandikire ku bwana Luzi Luzi alina awo yavaayo n'awanda ng'alumba omukulembeze wa NUP Luzi yavaayo n'agamba nti no mwami Kyagulanyi Ssentamu nti ye yasibisa abaana bonna abali mu makomera naye ate ye ali wabweru ali mu kweyagala kikyoyinza okwogera ku omukulu oyo nze Luzi namulaba kana namulaba dda nga mulaba engeri yabanya ebyobufuzi manyi baleta political mediocre political mediocre nga tolina kusaidi itufu gyogererako olwali akuba gavumenti kyanakuba opposition neyeefula mulungi omu neyeefula ayogera amazima buli kasi ayogera ekisukka ku mazima so Luzi namulabanga era abantu abatamaliyako obudde bakola ensobi bamaliyako obudde akola ensobi teyali mulungi wakuwa budde Luzi si omuntu gwosa okuddawo n'obwo obudde era kanamulabye atagaliyo omuzi Rotary era genda basumbwa nnyo mu Rotary gyalaze kubanga Rotary bakatikira abo babeerayo basajja babankazi ojja kweta omuguzi wa zaabu nabuli yatugamba za mineral dealer abeera mu mineral dealing kyebyo abazijjawa kubanga ndaba nezizimi Uganda ne bwana Luzi yandibadde atubalamuko kale akategeera akatono Bwana Luzi temuwa budde nze ngaze omuntu omundooza bwana Luzi mutwala nga TikToker bwe ndaba kozi ndaba oli musajja mulungi nnyo bwana Luzi ku TikTok ndaba content we atambula nabadde mukyala we nabadde mmanyi eno debate nabaddewo ku NBS yaba president wa Twitter nayagala kuginyigiramu wa TikTok si wa Twitter waliyo omukulu waayo ate yandasa okuvaamu ayagasobera omumyuka ayo kubanga nemisinde ndabye nga bakolaki awo tugendagendawo naye bwana Luzi nze wemba ndowoozaamu okutunula nze nga bwe ntunuulira ensonga ezigenda mu maaso nti I think we are not supposed to blame the person eyasibisa abantu nti bankwata olw'okuba ggwe ntambudde naawe
but I should blame the person yansiba olw'okuba yansiba lwa nsonga ki kiringa okuba omwana w'omuwala emiggo kubanga yafunye olubuto sooka webuuze yalwefunyisiza yes wali walimufunyisiza olubuto kati bwanaluzi omanyi bwanaluzi musajja mugagga banga nesimanyi bugagga sendegira naye tosobola kubuuza musajjali naye zize zozo zizo mbadde nsaba ofokasinga ennyo ku byobulimi byobeeramu ebyo kale tojjakana nkoko tojjakana bisolo oba turakita ndaba oyigiriza byowaka turakita nebiki ebyo omukyala ng'avuga kyakola kituufu nnyo kati beera mu content creative oyo gwobeeramu oyo but oba oyogera ku byabufuzi think is not worth tali worth ogera ku byabufuzi tali worth kubanga n'omukulu ogwalina gwonna talina capacity ku mukulu ogwayiseemu era amadde ensaba gye yageze mu lotale eyo bamuzzeemu bamuyigiri kubanga omanyi balotalians abo balina quality zaabwe zibatambulirako wana luzi kirabika nga ayinza okuba yagenzeeko mu ssomero lyakuyigiriza bamuteeko mu balotalian bamuyigirize ajagenda yeebuze ku mwayo jawera yeebuze ku bakatikkiro bamuwabulewabulemu sajja abali mu lotale babankers bakyawo abali ministry omanyi balotalians abo nabo balina tujja tukyogeraku balina kirasi yaabwe balowooza nga batali mu level yaffe kyekimu mu ggwanga balina kirasi betwaliyamba kisubi bamagba kisubi namiryango nagalama baani abo amasomero gaffe gali tujasanga otaliyani baffe nga balowooza mu ndowooza ng'ey'abantu babudonians balotalians kati bw'otunuulira komenti ezo kale yadde tugamba nti okulowooza kwetaagisa nga tonnayogera naye bwanaluzinze ndowooza nti yandizeemu n'atuula wansi ne saala toolo n'amuwabula n'amugamba nti mwami wano oseereddemu omanyi omuzinyi omulungi osobola ozina n'ozina naye ate osobola okuzina n'okakana ng'osambye emmeeza ya boosi wo naye bwanaluzi yababategere era nze okwakimbuuzizza bwanaluzi temumuwa political mileage yonna his reasoning political capacity ekyaliriro ye mutwalowooza ati n'obugagga ge magezi waliwo obusikire waliwo obusikire bona okubeera omugagga naye era omanyi obugagga mukisa gwokolerera n'okufuna naye amagezi gaba natural yakwayala nogera mu kiasi okusomesa emyaka 10 nyingo mukalu jasigalawo kale bwanaluza oti mubaleke mu kategori eyo nti no wajanala galenjirova wali nayembako kyayogera content atambule alaba ati ayogera akulagira no kati ye mugezi but naturally we have those political dams byobufuzi era nagenza okulaba nga twetagayo ka debate abalabi batoza nti tujja pushinga nnyo tufune ku bwana Luzi ne bwana Munyagwa debate tosa kukwata nko ku mpanga nga bagitemako ekinkira nogigataneko kempanga bagitemako amajembe tibazijjako olumaze tute kubanga zonna ziba zirakinga ekintu kimu ku mubiri support eno tolina kinkira tosobola kudduka eno tolina majindo tosobola kutambula so naturally political line yaabwe yonna yakijega bwana Munyagwa nabaga mukisodi munebagamba bwana Munyagwa abo nze nali mpunyanga mumwagala nnyo buli kimanyi naye njaga nnyo bamunyagwa bwolaba niwo kasana nkulaba nga tuli mu political transit opposition political transit nga tugamba yes tunatuduka emisingi naye nze nekwata kati nenkawooli kubanga tuyinza okwanga nze asooka okukakwata nenkawo ekibiina kyaffe kyali kipya tebanakitegeera abantu nnyo Republican Front Uganda nenkwata kati nenja nenkawo wa FDC nakakwata nakawoba owa DPP neyawa maitazo kati nyingi olusanya nakola nakawo omulala kati kagenda okutuuka kwoyo otusubire okudduka emisinde egiggalawo nga waali naye olaba nga byofuzi ng'otuuse ku level ng'oli omuntu wakola olusani yalowooza buli mwana noluyirako
ate waliwo abalira mu ndagala abalira mu ndagala ate n'olusanniya olwo ndowooza olusanniya olwo nga muli emmere wabaayo omusana oba enkuba weetaaga mbuleera era wokali olusanniya olwo nga luliko bbiraawo ng'awera bulungi n'ebifu enkuba etonnya nga tolina mbuleera oba ogenda kuluuta busisuku w'amazzi era bamu gwe baawuuta bagenda okufuta bagamba okussa enkuba olusaniya n'omuti ayina bannange ab'omuti oboogeddeko abo nga babuze ennaku zimanya batulangamu amaanyi mangi bakasente kavangawo omuti baganda bange nsala kwero sisiri mu muti ogwa mu ggwanga lyonna n'olusaniya lulinayo omuntu yenna gwe lwaleeta okubwa yonna oba parliament bagamba nti waliwo episode yayogerako nti omukulu w'olusaniya yeetaaga kuba ssentebe w'ekyaleekawo empaawo ogamba olusaniya nagamba natunulira obulu bwe yafuna nga bwenkanankana kale buliwo buyisaawo akatale kekatwe nga buyisaawo so nze nga we nakirabamu naye nga mukama waffe ono kirabika agende kawempe abatematimbietwana bafuneko bwa LC wano batamunagenda mana buli mu lusuubo onalebo mugati gwa bata era nalebo munyagwa nyaga omutegeeza tatumalira budde actually buno budde munyagwa waali alina okuba ku saidi gyalina okubeerako kubanga yagiragadde naye yalaga gwe kasita oyingira kasita weesimbawo wa president nojja ku ballot paper naye nga naawe okimanyi tosobola togenda kuwangula oba oyambyeko oli gwe muvuganya okuwangula nange kyeŋŋamba era we muvaawo temunenyawo lwaki bamuwangudde mu kalulu kati for example kakwekizamba kati singa bwana Besigye yajja mu kalulu kamu naye Kyagulanyi mba mumaze okukayira kozi amaanyi gonna gali gabageetadde nkwekizampu y'akalulu ka Mitiyana Woman MP Mitiyana kale okanumanya okubanga nakabala nze siri wa National Platform naye akalulu ako nakatonya naye nga ndaba kagenda nga ndaba mulimu strong opponents babiri abali mu opposition nga balina incumbent nga balina n'owakkaadi nga kitegeeza bano onajja funa obuli emitwalo 5 emitwalo 3 n'oli emitwalo 3.6 kikuwanguza oli afuna obuli emitwalo 13,000 oba mu 2 3.2 abawangule naye nga buno we mutidde wano emitwalo 6 singa omu yabadde mu kalulu yandibadde yawangudde ddanga kyawedde kakati babwana munyaga ye level gye baliko tino buli wajja mu campaign olina abantu omalamu amaanyi bulijja kwa president nani nsobola okwesimbawo because nyina qualities nanziyina ezesimba kwa president ziyina zonna ebitabo mbiyina buli kimu kirina kyonna but wali kinali sirina maanyi g'abantu naye ngamba wayi kanso genziteko ebbali akyatukodde akati akole ki atambuze kubanga wano tetuli ku bya katumba oye nto wangu tuli ku bya katumba oye kali yafuuka rapa kale omanyi ofuzi tetuli ku bya katumba oye era abantu bakolera mu kifaananyi ekyo ojja kufuna hype omundi ogusooka naye akalulwako mukagera mu transit ne kaggwa oba ofuuse oba ogudde katumba iza kalenzi akategeera ebyobufuzi okatunulira is a wise guy sigati lwakuba embeera gye yeeyisaamu ye mukulu omukiru naye nga muvubuka mugezi by the way bweyogera mu nsonga bwetyo tunuliddemu abantu abazi nga baagala okwesimbawo nalaba waliwo omwami nendowooza Uganda tususse nnyo okuba ebbiti dramatic nnyo when it comes to presidential akalulu kano akakaggwawo on record nagenda ku electoral commission yawo nga basunsula ba presidential candidates era ogenda ku mukutu yali BBS NTV neziki nengezaako okera nengezaako baga abantu nengezaako banyumira nebagamba emirembe gisusse
oba eddembe lisise mu democracy wa ensika zitulabanga abajega tinno oleeta omuntu mu kalulu wa president naye nga newakaabwe tasobola kufugawo manyi Mutara Katumba simumanyi tomanyi sikuzabuuza nno oba mukyango gondo tomumanyi naye waliwo ne wana abaali bakisamiringa esatu bano bagoye mu bisenge byenaaleero nakafuna abakyala omuntu yekka omanyi waliwo omuzannyo gwoyingiramu nga gulina quality zaago osobola okubeera eno ngaoli muwuulu nga weeyagala obulamu bwo naye ogamba no ngenze kukiikirira abantu you must be exemplary olina okuba ng'oli exemplary to those people bakulabiddeko baga musajja mufumbo musajja mulimi musajja oba atunda ngatto wali mu kisenyi. It is not all about how much you earn but olina kyokola tegete obuka bwogenda okufuga kuyigiddeko kansala olinawo kagalaji kabooka piki bazikanikira waliwo kansala gwe n'abantu nga kalulu konna yali apositinganga buli kimu naye buno obudde kali apositinga bitengi ku peegi ye naye apositinga politics yekka nga kale nga olaba nga ayinajayizinga abantu to understand what politics means. Naye kasaba mu bakansala kaba kali apositinga bitengi bya mukyala we tebabi batunda. Nze nyongera okwewunya Uganda nabo omwami omu yali awo yajja n'atukulamu komedi we simanya nakato sikusange eka nakato byempapula zange. When I look about all that nengamba nti is Uganda turning politics into something dramatic or when you see those people we are like on the international level twatanational linya yafe tubano olaba baganda yafunga bakyagulanya wagenda ku international level ogeza okunyonyola abasajja abo okubanyonyola okubanyonyola bakalubirizibwa omusogero ogamba yimu baddemu abantu 10 mu race yammwe bawo n'omu yagidde ku bugologoozi ng'ali mu bbanga atambulira ekikomando akikubye mu ttama. Nze njagala nnyo manyi njagala nnyo politics wa America oyo mwe musomako nnyo sigano ba America njagala nnyo naye politics wa mwagala nnyo tinno nga tonafuuka pulezidenti wa balina kasengejja kebakutuuzaamu bakunyenya n'oyitamu tebakuzzaako mukono. First of all basoma tunuulira is he ready to take that position wangu yewe kikomando wanu mugebugana n'omugamba owaye bagambye owangudde akalulu naye funawo zimpenko ni 8 zikutwale ekolololayire kanunti tastopola ayinza n'obulwa boda 3 ezimuvuga ne boda 3 ezimuvuga naye taswala zifuna yajja ku isi n'ayomba wagenzeeko waliwo yalagaamu nakatosi kusanga waliwo ekivubuka we kyekozeeko lusooso kyerubaga kikusera kikulukulu naye kyekolako olusooso oba kimanyi erinnya lyakyo kiyita nakyo ekyagenze mu PLU kyasoma nekyesimba erubaga kimanya ekyesimba ekawempe kale kyagenze mu iyara okwesimbayo akita kyane buloka wa mataka yenye kisimanyi naye lumungi yajakulenya ndikoboodde bantu bonoonye ebyobufuzi bya Uganda kati omwana asoma wabatunulira nga abajja okwesimbawo timuli worthy is losing to stand for those positions ate webaluzinga abaana emijege egiruzinga egyo emito okujja mu byobufuzi tugenda kufuna obuzibu bunene tugenda kufugirwa abantu alina okufugirwa yes. By the way, when I look at that ntuuka nengamba nti abantu bano by the way n'abatufuga essaawa zine balina kufugirwa abatufuga nze nange nga bw'okyogera at times ntuuka nengamba nti how sure are you that in a country of 50 million people 50 million Ugandans ovayo gamba nti you are still the one for 40 years who is able to take us ahead bw'ogamba otya nti no
Are you a good teacher that you've groomed no one from the first year up to the 41st year? Manyi. Nga gwofuga.